Oluvannyuma lw'okulemesebwa poliisi n'amakubo amabi olunaku olw'eggulo ng'anoonya akalulu mu bitundu by'e Teso, kati Patrick Oboya Muriat ayagala obwa pulezidenti ku KDFDC akedde kutuuza olukungaana lwa nnamawulire nga tanneeyongerayo. We are unable to finish what we scheduled to do yesterday because of the interruption by the police. There's been a lot of disruptions where gatherings have been dispersed. Yennyamidde olw'ogumu ku mukutu gwa leediyo gwaganya okumukyaza ate nga yabadde amaze okusasula. Oluvannyuma atandise olugendo lwe okunoonya akalulu ng'abamu ku bantu b'eggwanga erimu Teso basanyukidde ekya Muriat okwesimbawo. Akubye olukungaana olulala Obalanga mu disitulikiti ya Muria ngeno gye baziika abantu 365 mu Mpembekoni be yatta wakati w'omwaka gwa 2023 ne 2024 n'abasabirako. Mugombole Orungo yeetaye mu dduwa eya FDC eyaziikiddwa olunaku lw'eggulo. Olukungaana olulala lukubye mu kabuga ke Anyara e Karachi nga yonna basabye okumulonda akole ku bizibu byabwe. The agricultural practices have not been helped. We have had the community about having a problem with prices of their commodities, especially produce, education, health care. Anes Chaze yakusakidde eggulo eno ku Lwabukedde TV.